Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kulamusako yona gy'osinzira okutulabira gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope oba ng'oli mu ggwanga Uganda ate nawe ali mitala w'amayanja webali kubeerako ng'otufollowinga. Mukama tukwebaza olwaleero kitiibwa kikyo twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda wona tusabidde. Amiina era amiina nnyo ddala. Kakati mu kitundu kyaffe kyasoose nakulaza ebitundu byabadde 5 eby'omubiri ebisobola okusiiwa ate ne wabeerawo kiki ekitegeeza mu nsi ki mu nsi ey'omwoyo. Ne nkugamba olunaku lwali tugenda tutandika okulaba kitundu ku kitundu era tugenda tutandikira ku bibatu. Bino ebibatu bino biraba ebibatu tobitwala as a joking place. Bino baba baagala nnyo bannabbi obulimba baagala nnyo bikola ki obisoma. Kakati ngenda sobola nkuwa what we call the general interpretation. Ebibatu ebyo bikiikira progress, bikiikirira progress, tulina prosperity n'ebintu ebirala bingi nnyo. Naye ekibatu kino kusiiwe nnyo kiti nga si mubiri nti guli yakitinga si kinti naye nga kirina interpretation mu nsi ey'omwoyo twagala okuba nga ate tutunuulira. Ekisookera ddala nakulabula ne nkugamba togendanga mu kkanisa yonna oba omuntu yenna nagamba kolawo oti. Ebibatu byo n'obikolawo oti, omala obikolawo oti n'abitunuuliramu waati, wamala obitunuuliramu oluusi n'abikubamu waati. Ekyo tokolanga nsobi eyo, ekyo nkikubuulidde leero era obadde ng'okikola oba wakikola ddayo osabe, otherwise baakola dda swapping. Bino ebibatu kankugamba oba in the spiritual realm eyinza okubeera navigating map. Navigating map to your destiny. Nti omuntu omubi asobola obikozesa okuba ng'atuuka wali amagenda mu nsi ey'omwoyo n'agawamba. Just ng'atunudde mu bibatu by'oweeti. Gwe ebintu ebimu tubitwala ng'ebiri abnormal naye ng'ebintu ebyo biri very serious. N'atunula mu bibatu byo bw'ati n'anavigatinga your spiritual destiny n'agiwamba. So basobola obikozesa nga navigating map. Ekisookera ddala nti omuntu asobola okukozesa ebibatu bye ebyo okusoma n'okuwamba amagenda go. They use it to read your future and swap your destiny. Kyekugambye nti sobola okukola nga navigating map, sobola okukola nga screen, so tokola nga ensobi eyo nti oluusi biba bikusiiwa mu nsi ey'omwoyo kabonero oluusi akalaga waliwo. Kubanga oluusi abantu abatukola obubi tagenda beera naawe, wagendako mu kyalo n'owaayo ssente n'owa omuntu omubi ssente. Kuba nti baagala nnyo ssente eziri direct point contact, hand in hand, ezo zibakolera nnyo abayagala okukusiraanya. Kakati omuntu asobola okubeera eyo gy'ali ng'alina akabi k'ali kukola naye ng'akabi ako kali attached ku destiny, kali attached ku byanfuna oba ku nkulaakulana yo. Bayibuli egamba I bless the works of your hands. Kati omuntu ng'ayagala okukonya akoma ku mikono gino kyegikwasaako engalo eba bizinensi. Kati era ojja kubeerawo oli gikusiiwe oluusi akabonero akalaga nti there is what's going on in the spiritual realm. So bakozesa nnyo ebibatu ebyo to swap or to read your future. Ekyokubiri nti bino ebibatu webikusiiwa oluusi kubanga it's not a normal, kubanga waliwo normal hitching, wabeerawo spiritual transaction taking a place. So kati eno spiritual transaction either esobola okubeera positive or negative. Positive eruwa wayinza okuba nga there is something you gonna do, ekintu ekyo nga it's gonna bring something in your life.
okitegedde nga waliwo kyogenda okukola ekigenda okuba nga kireeta omugaati mu bulamu, naye ate oluusi bisobola okusiiwa nga waliwo ali against ekyo kyokola ekireeta omugaati mu bulamu. So it is a two-way. Bagamba mbu oluusi mbu guno gukusiiwa, ekiriiko ekyo kubanga guno gwe mugamba nti guno gusobola okuwa ssente ate gusobola opiikinga ssente. So which side does not matter. What matters, what's the event, ki ekiri kukolebwa. So wabaawo spiritual transaction esobola okubeera nga it's favoring you oba nga it's against you, kati kisinzira eri ggwe. Era nabino kati kankubulire ebintu ebimu byetwogerako, it depends on your current situation. Saawa eyo bulamu ki bw'oyitamu, mbeera ki gy'oyitamu, egitamininga nnyo okufuna actual answer. Okitegedde? Kubanga oluusi obadde olina by'okola oba by'ogoba oba nga waliwo ky'oyitamu, kati gw'alina ky'ayitamu n'oli atalina ky'ayitamu, oluusi muyinza obutafuna entaputa y'emu. So zino engalo oluusi kabonero kalaga ebibatu okusiiwa waliwo ali mu nsi ey'omwoyo akola transaction. Jjukira nagaya baswapinga, akola transaction. Kyogenda okomekeza nga weba bizinesi kyewabala si ky'oggyeemu. Wabala bulungi n'olabira nti bizinesi egenda kuyisaawo neefa olufa n'otalabangako. Osobola okubeera nga bizinesi n'okanyooma kamale gageza akati ne kavaamu ekintu ky'obadde tosuubira. So it is either way. Kale ekintu ekirala kyensobola okuba nga ate nkugambye spiritual transaction, it's all about destination, reading of your future, that's number 2, ne swapping of your destiny, that's what. Number 3 nenkugamba bakikozesa nga what, navigation map, the screen towards your spiritual destiny. Okitegedde? So ebibatu mu nsi ey'omwoyo babikozesa. Nze nzijukira nali nga nkyakolera omubi, oluusi muba mudiiringa ne destiny y'omuntu nga mwagala ogiswapinga. Okuswapinga kwe kukuggyako ekituufu ne bakuwa ekikyamu. Bantu bangi batambulira mu fake destiny naye nga tebamanyi, nga oli yalaba amagenda go gali bright n'akuggyako ekituufu. Kati saawa zino nti ekifaananyi mu nsi ey'omwoyo ky'otambuliramu si kyekyo. Tuyinza okuba Katonda oba mu destiny yo, you must be this, you must reach this, oli n'akitwala nti bye waali badde ofuna ate ye byakola ki, byafuna. Ye okubonaabona kwe yalibonyebonye ate ne kujja ewuwo, kye kye bayita swapping, nti n'okola oyingira 10, oyingira 6, ofuluma 10, ng'okola ssente ozifuna naye nga tozirabako, okoma mu kuzibala, okoma kulaba ku transaction messages z'ofunye nti ssente zize, naye nga mazima tolaba ku kye bayita ssente. Tebakulyazaamaanyizza, tebakubbye, naye nga w'onoonya ky'okozeemu ssente naye tosaana kunnyonnyola. Era omulowooza omugamba mpolayo omutondaga naye ggwe ofuna ssente n'okunsinga nga n'atunda omudaala gw'ennyaanya asobola n'okubeera n'emitwalo 20 mu nnyumba, iggwe afuna obukadde nga tosobola na kubeera wadde n'emitwalo 5 mu nnyumba. Ekyo kye bayita destiny swapping. Obulamu bw'otambuliramu si bwe bubwo. Naye ate destiny swapping okuyita mu kusaba ekutuka. That is possible through prayers. Nti kiri ekituufu kyennyini ekyo ne kikuddira, kiri ne kikutuka. Ekyo kye bayita ki? Destiny swapping. So ejjukira twali nga tukyakolera omubi nga baba badiiringa ne destiny y'omuntu, okitegeera, nga bali gikyusa oba bali gisoma, eno baateranga abamu okusiibwa
ebibatu naye nga tebabimanyi kibitegeezanga, tebabifaako. Kinagambye omuntu okusoma ebibatu byo be careful. Pastor yabagamba teeka wano emikono gye gyombi n'oteekawo n'atunuulira mu mikono. Aba ali navigatinga, those are false prophets navigatinga n'azikuba mu paapa ozinabanga yeesizaamu bu anointing, kumbe ye alina kyakola ki, alina kyabala. Kale ndowooza sigenda kubanga nsukkako awo, naye Kristo byonna abisinga amaanyi. Sitaani kagezeeko ebyenkanirawa naye Kristo asigala w'amaanyi. Gamba Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange bw'ompadde, mbukuwa obeere omulokozi era mukama waabwe. Nkimanyi nti ggwe oli muwanguzi era nange nja kubeera muwanguzi. Yatula n'akamwa kange nti ndokose okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Musabidde amiina era amiina nnyo ddala. Kaneetoolemu ku katono wenkomawo tugenda kudda ku bigere. Abamu ebigere mukimanyi nti omuntu wakuyola ebigere aba ayodde magenda go, naye waliwo entaputa endala nnyingi nnyo era ezitegeeza ki, ezitegeeza ebigere ebyo. Kyesikunyonyodde ku ebibatu bino, kyesikunyonyodde nti woba tugeze oyina abamu batera okugenda interviews, oba oyina olusi kyogenda okugendako, ebibatu bino z'okusiibwa as a signal. In fact kitera nakola nnyo ku bigere ngeno singa n'okinyonyolera ku bigere. Ebibatu ne bikusiiwa interview gy'ogenzeko neefa. Meaning nti ate ekizibu kye mulina abamu nti you share information. Ogenda kukola interview ku Monday ejja, tandika bagamba Lwakusatu. Nafunye akale mugenda kukola interview ku Monday, kati oli adda mu nsi ya mwoyo. Nga neekusiiwa tukaali ogizaamu bifu byereere. Interview ng'okola ki? Ng'ogigwa. So, beere careful. Neetoolemu katono wenzira tujje tulabe ate ebigere okuba nga ate bikusiiwa. Nakyo kiyinza okuba kitegeeza ki mu nsi ey'omwoyo. Kankomewo. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 31 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.